Kakati omwami Golaboyo mu Katambi yagobye abakungubazi ku mulambo gwa mukyala we. Yabagambye bassebo temujja waneeno nga mukyala wange amaze kufa. Nga bwe yali omulwadde nabayita mu nnyambe okumpa ku bujjanjabi mujjanjaba awone. Tewali n'omu ku kyalo yanziruukirira. Kati mulabye afudde mwenna mwesomba wane waka mujja kukola ki? Omusajja oyo gw'olaba bamuyita Adrini. Adrini abadde ajjanjaba mukyala we waka. Abali talina ssente zitwala mukazi ono mu ddwaliro. N'asalawo mukazi wa mujjanjabire ewaka. Anoonyezza obuyambi. Ssente zijjanjaba mukazi we n'atambula ku kyalo wonna nga agezaako okusaba abantu bamuwe ku buyambi. Buli omu ng'amugamba tetulina. Akaseera katuuse omukazi afudde. Abantu b'oku kyalo buli omu ategedde nti omukulu gundi yafiiriddwa omukyala banange tugende tumukungubagire. Omusajja ono kye yakoze yakutte ekkubo erikyama ewuwe n'aliteekamu ebiti n'aliteekamu agatooketooke okuziyiza abantu okutuuka mu luggya lwe. Omulambo gwa mukyala wagukute n'aguteeka mu luggya amukungubagidde bw'omu. Agambye abantu bano abajja munonye eki? Muzze amaze kufa bwe yali omulamu mwali ludda wa? Lwaki temwannyamba ne tumutaasa nga mulamu ne tumujjanjaba? Kati sebo muzze kufa kusunga kundiira mmere. Muddeeyo mugende ngenda kuziika omukazi ono bw'omu nga bwe mujjanjabye bw'omu. Kati gwandaba njagala okukubuuza omusajja ono mutuufu oba mukyamu? Abantu b'oku kyalo tebamubeererawo nga mukazi we mulwadde. Omukazi seba afudde balaga baagala mulambo. Bwe bazze kumukungubagirako na kumusaasira. Kyokka omukyala bwe yali omulwadde tewali n'omuntu eyajja okumulambula. Yamuliko bw'omu, yamujjanjabira waka, bw'amuwa ku mululuuza, bw'amuwa ku bigidagaladagala ebiganda, nga ssente z'eddwaliro tazirina. Omukazi afudde, musajja wattu n'akwata mukyala we n'amuteeka mu luggya amukungubagire. Naye abakungubazi bonna abeesomba abeereete waka abagobye. Mugende. Muli bantu babi nnyo. Mwagala bafu, temwagala balamu. Kankutuuseeko vidiyo eno gyewulirireko omukulu Edwin ono ng'agoba abakungubazi. Abantu bakambwe. Vidiyo yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Bye mwayogedde bingi naye abasinga obungi bagamba nti bamuziriridde omulambo mbu tayagala kuziika, kyova olaba aguliko yekka. Etali nsobi byonna bye mwogedde bituufu, naye omusajja ono bamuyita Adrini, abeera sayidi z'Ebunyolo eyo. Omusajja ono mukambwemu, muve ku ebyo nti bamuziriridde omulambo. Omusajja ono mukambwemu. Omusajja ono ajjanjabye mukyala we, amujjanjabidde ewaka wano kubanga talina ssente zitwala mukyala mu ddwaliro, naye amujjanjabidde ewaka okutuusa omukyala lwamufuddeko. Naye omukyala ono agenze okufa nga tewali muntu n'omu amuwa buyambi, tewali muntu n'omu oba mukwano gwe oba mukwano gw'omukyala amuwa buyambi oba ajja omulambula. Naye kasita bawulidde nti omukyala wa Adrini yakutuse, bazze. Adrini kye yakoze yamategedde nti ku mulambo abantu bajja olw'okuba omuntu afiiriddwa. Ekkubo erigenda ewuwe n'aliteekamu ebiti, road block. Era buli ajja abadde amubuuza ozze kukola ki? Awo obwedda wabagobera. Era buli obwedda gwagoba atuuke n'agamba omusajja tatwagala ku mulambo. Adrini omulambo yagwebereddeko yekka olw'ensonga olw'abantu abajja olw'omulambo ne batajja olw'omulwadde. Adrini abadde ayaayaana olw'obuyambi ataase omukyala naye n'alemererwa. Naye ng'abantu ku kyalo tebasobola kujja kumuwa buyambi, naye balabye nga omukyala afudde ate bajja
bamuyambe oba bamuziikireko oba bamuliireko emmere nze naawe simanyi. Era Adrian yakoze abantu bonna yabagobye nga we mutazze ng'omukyala mulwadde era temujja ng'afudde omulambo ngenda gweziikira naye ng'olowooza si mutuufu. G'obalabala olowooza si mutuufu kubanga tubeera ku ndiri nga tufa ku kitanda naye n'obula n'omuntu akuwa akatunda naye kasita amanya nti ofudde. Ku kofini oyo yennyini yaganye okuwa akatunda yajja n'agamba zimpaddeyo 5 mugule kofini. Aba akwagaliza obeere ku nsi oba aba yakoowa aba ayagala ofe kubanga akumya akatunda naye kofini eya 5 agisonze. Adrian nze nkuwagira tujja bakola we batyo wakiri omuyambo tujja gyebeerera ngako feka tugyeziikire feka atubakolere ki. Ebiseera ebisinga mulimu abantu abalina omutima era abalina llo nga omanyi omuntu otuuka ekiseera n'okoowa abantu abalya mmere bazibu nnyo si beesigwa. Imagine omuntu n'awanjaga n'akaaba n'ayaayana nga mukazi we mulwadde n'atambula ku kyalo kyonna kyonna n'abagamba bannange munnyambe nzijanjabe omuntu wange agenda kunfaako sirina yadde n'ekikumi. Buli omu nga amugamba bannange tetulina ssente. Buli omu nga buli gwatuukako amukuba nnaku, buli gwatuukako amugamba kino amugamba kiri. My friend, omusajja ono mukazi we afudde nga bw'omulaba awo mu kifaananyi n'agoba buli mukungubazi abadde yeereeta ewuwe. Seba abantu b'oku kyalo bwe bategedde nti omukyala afudde ebule n'ebweya buli omu azze munnange nga bitalo. Abagambi bannyabo ne bassibo muti ekkuba erikyama ewuwa litaddemu ebitooke n'ebitiititi waleme bbaawo muntu yenna akyama mu maka ge. Kati awo wootiira abantu ku nsi ya Katonda eno nti abantu bazibu. My friend, ate omusajja ono nga mutuufu. Waliwo olugero olugamba nti abalya mmere si beesigwa. Omuntu bamwagala mufu. Omuntu nga mulwadde eddagala erimujjanjaba ogulayo lya 5 n'ogulayo ery'emmeka. Naye omuntu bw'afa ssebo bayinza n'okwagala okusonda keesi ey'akakadde mbu bamuziikire mu bitiibwa. Naye nga bw'abadde omulamu eddagala libadde liyinza okukomyawo obulamu bwe, essente buli omu abadde akaaba ntazirina. So nze ndowooza omusajja ono teyali mukyamu okugoba abakungubazi. Wadde nti si kyangu gw'oyinza obutasobola kukikola naye buli abantu balina ssebo obusungu bwabwe. Gwandaba oyinza obutasobola kuziika muntu wo wekka naye mu byali eyo eri abantu abanyeega nga tebatya. Kati ono tatya bafu agambe ngenda kweziikira omukyala wange. Abakungubazi bonna n'agoba embwa kasasiro tayagala kumanya. Okitegeera abantu bazibu, mwegendereza abantu bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Ono tuwulidde abantu bangi nnyo abasaba obuyambi n'alaajana nga mulamu n'agaba bannange munnyambe nfa. Kyokka bw'amala okufa n'olaba abantu ab'ebitiibwa ne beesomba. Siryerabira omusajja Mukama Katonda amuwummuze kisa gwe bayita ono omusajja yayimba toka kwa balabala. Toka kwa baba muyitaani we yayimba toka kwa balabala. Ye Mulwana, ayina erinnya lya Mulwana. Oyo omusajja yayimba toka kwa balabala Besigya n'ayingiya. Omusajja oyo baamuwa obutwa. Mu kumuwa obutwa yatambula mu buli bannabyabufuzi bye yali akubiranga kampeyini ng'akyali w'amaanyi. N'abagamba bannange ngenda kufa bampa obutwa naye munnyambe neetaaga miliyoni nga 5 banzijanjabe oba miliyoni mmeka banzijanjabe. Buli gwe yatuukako ng'amugamba talina. Musajja wattu obutwa ne bumusensera ne be yayimbira. Naye omusajja ono bwe yafa sente ezitakka wansi wa miliyoni 2 zaagwa. Eno bapangisizza funeral service eyinza okutwala miliyoni nga 6-7 ngeza simanyi.
niba emmere simanya kino kiki simanya ne bagula keesi baguze keesi yakakadde muganda wange naye nga musajja wattu bwe yali yeetaaga kale akasente ak'okumujjanjaba buli omu yamulabanga naye ng'ate ab'ebitiibwa ku maziika ge baali bangi nga bayitirivu bati ba MP abayimbi naye nga mu kufa mu kumusondera busino obusente bw'okujjanjabwa buli omu yagambanga bw'atalina era buli omu yasirikira gy'ali kati maifune ntokeera ku makya n'onenya omuntu akooya abantu bazibu nnyo obeera ku kyawo n'ogamba akansirikire mu nnyumba yange nga wakoowa abantu nga ne bw'olajja n'otate muli muntu ayinza kukuyamba nakudduukirira so omuntu akooya abantu tomunenya abantu bazibu nnyo nga bw'okiwulira CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mpe ndowooza yo ku nsonga y'omusajja ono gwolowooza mutuufu oba mukyamu mwebale nnyo okuba nti ate musubscribinga abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo mwenna mbaagaliza birungi birero Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba